use them. We are stronger than that, we are cleaner than that, and we are coming for you before you get us down. Mukama gwe yawadde n'ennume ezizaala nti omukisa nkukunyi ne bw'ogituulira tefa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukisa gw'ayina n'ow'Emindi asena era NUP batandise dda okwesunako nga bagamba nti Mukama Katonda watuwa ekirabo kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu twamala bumazi kubanga bwe gaba magye alwanira ku ttaka ku mazzi ne mu bbanga nga muntu y'omu ezo zonna Ennumba yazikola. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero avuddeyo n'alangirira ennumba empya zagenda okuddamu okulumbagana ku mwami Museveni. Agamba nti abadde alwanira mu Amerika yavuddeyo ng'amaze okunnyikiza ekigambo kya NUP era bannayuganda abawangalira mu ggwanga eri Amerika yavuddeyo nga bamaze okumatira biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'abategeeza butebe balina okulwanamu okulaba nga banunula eggwanga lyattu Uganda. Nti oluvannyuma lw'okumala okumaliriza aba diaspora bw'ati akomyewo ewaka n'ab'ewaka ate bakwataganemu kubanga abadde abasuuliridde akaseera akawera. Kati agamba nti agenda kuddamu okuttukiza entambula ze ng'atalaga eggwanga Uganda era ono atandikidde mu bitundu bya Nkole. Bw'anaava mu Nkole agende Fort Portal n'ebitundu byonna ebirala by'anaabaddiringanyaawo nga bw'ateeseteese entambula ze ng'ayagala okutandika ebifo ebyo bagende nga bagulamu ofiisi z'ekibiina kya National Unity Platform okwongera okubunyisa enjiri y'ekibiina mu bannayuganda ebabukalemu. Ono awolinze poliisi n'abagamba nti mu ntambula ze poliisi tagiyise, ayagala bw'eba esazeewo nti emuwadde obukuumi talina buzibu nabo. Bw'aba nga basazeewo butamuwa bukuumi era abantu bwe bali bajja mweprotectingira wabula poliisi agirabudde nti keegezaako okutaataaganya entambula ze ekiraddirira bajja kukitegeera. Avudde awo n'akukulumira nnyo abazungu ng'agamba nti yabadde mu Amerika ng'ensonga enkulu ezisinza okbatwalayo okwogera n'abazungu ababuuza ensonga nti lwaki basapootinga Museveni, lwaki bamuteekamu ensimbi okutulugunya bannayuganda akagenderere kubanga munnayuganda akaabidde ebbanga nga bamutulugunya naye abazungu bafuuse bakyesirikidde kyokka bo bakanya kumwongera nsimbi ezimuyamba mu nteekateeka ze ez'okutulugunya bannansi. Agamba nti abazungu bano baavuddeyo ne bamuteekako natti ey'obutaddamu kumuwa nsimbi za World Bank ze babadde bajja nga bamuwa era tebalina kuddamu kumuwola wadde 10 ne bw'anaaba azeetaaze. Entabo eva ku ki? Kubanga mwami Museveni yasayininga ku tteeka ly'ebisiyaga mu ggwanga Uganda nga biwereddwa. N'agamba Kyagulanyi Ssentamu nti tulowooza abasiyazi be balina eddembe lyabwe mu ggwanga Uganda kubanga ye omuzungu agamba nti okuwera ebisiyaga oba olinyiridde eddembe lya bannayuganda abandyetaazo bbirya nti naye bwe tubadde tubakaabira nti tuttibwa tuwambibwa watali musango tubuliddwako eddembe lyaffe tetukyalina bwogerero abazungu nga baasirika ne bagaana okwanukula. Ono agamba nti okuwera ebisiyaga si eyandibadde ensonga enkulu naye twali tukirabyeko mu mwaka gwa 2014 kyekimu kyakusayininga ku tteeka liwera ebisiyaga mu ggwanga Uganda. Mwami Museveni yennyini n'akozesa basajja be ne bavayo etteeka eryo ne balidifendinga mu kkooti era okukkakkana ng'amaze yennyini yeefudde n'alisazaamu. Kigambibwa nti nalino mwanguwa kulifuna abasajja be ne balitwala mu kkooti era n'aliyita emabega n'alisazaamu. Kitegeeza olwo abazungu balina kuba bagenda kumuddamu bamuwa ensimbi ate ze batugambye nti bamuggyeko ekikakasa nti ddala bo bawulirira mu bisiyaga ensonga eziruma bannayuganda zibanga ezitabakwatako. Kyagulanyi Ssentamu ekyo kyagamba nti kwekyavumirira abazungu olw'okubeera ab'enkwe olw'okulya ne nakyemalira nga bakolagana okutulugunya munnayuganda mu ngeri ey'akagenderere. Asinzidde wano n'ayogera ku firimu ye eya The People's President gye bakalonkinga ebbanga eryo n'agamba nti kaseera buseera mwezi nga gumu gogenda kubeetuuka katale mu ggwanga erya Uganda era buli munnayuganda yeetegeka okujoota obuliro kubanga yamaze dda okufulumizibwa. Nti Museveni ayinza okuba n'olukuulu kugiweera egaana okuzannyibwa naye tagenda kuweera ku yintaneti kubanga bonna bagenda gisaasaanya ebeereko nga munnayuganda agyagala ojja kugijja ku yintaneti ogirabe. Bw'onooba togisobodde gisanga ku TV za Uganda nti waliwo TV esobola okugiraga wonna wonooba osobodde ogifunira ojja kuba ojoota buliro. Nti ekyo abazungu kwe basinzidde ne bakaliga mwami Museveni. ICC n'emugamba nti yemwetaaga abitebye ye ne mutabani we. Wadde nga ICC yayise Museveni ne mutabani we babitebye kitegeezebwa nti bakyetaaga obujulizi obulala obuweerera ddala okusinga ku obwo Kyagulanyi Ssentamu bwe yateeka mu katambi ako kubanga luli nti abantu bamuwabiranga mu ICC naye nga boogezi bigambo tebalina bukakafu. Kyagulanyi Ssentamu kye yabasusseeko kwe kubeera nti obutambi yabukwata era bulina bwe yabututte n'abulaga abazungu ne beerabira ku biri e Uganda awo baatidde nnyo kwe kumussaako kibaluwa kye bakuntumye ye ne mutabani we
bongere okwekenneenya. Lwaki bayisa bwe bati bannayuganda? Agamba nti abazungu beetaaga obujulizi obuwererako ddala, era n'agamba bannayuganda muyina amasimu mubeere ne kamera zammwe buli wotambulira. Ekikolwa ekikyamu kyolaba bakola ku bannayuganda gwe likodinga, bagenda kuteekawo ennamba kutusindika obubaka obwo, obujulizi bwonna obululaga okutulugunya n'okuwamba bannayuganda n'okutta, babeere nga babongerayo mu ggwanga eri Amerika, babulage abazungu abo babutwale paka ne mu kkooti ya ICC eyasabye obujulizi obumala, kubanga Abamerika kyabubaweera nti bwe bateekawo ensimbi mu Museveni, wabula nga ate ne kkooti ya ICC naye ekyetaaga obujulizi obwongera ku obwo bwe bakateekayo. Katusubire nti mwami Museveni ne mutabani we luno bayinza obutalusimattuka. Tangaza ku kyetubaddeko oluvannyuma lw'okuba nga tetuli mu ggwanga, nze wamu n'omwogezi waffe n'abakulembeze abalala tubadde twatambula ku mirimu egy'enjawulo. In fact omwogezi waffe twamuleseeyo ye Comrade Alex Wallace Omufumbiro akyali mu kwogera ne bannaffe mu bitundu eby'Amerika eby'enjawulo, kubanga tubadde tulina okukomawo ate tubakane n'ejja kuno. Naye nga twabadde tusisinkana bannayuganda bannaffe okubazaamu amaanyi, okuba updatinga, okubabulira ekigenda maaso wano ewaffe Uganda gye batali, bwe baate balabye ku social media, nga nammwe bwe kitukakatako okubattaanyiza bye bibadde eri. Tusisinkanye bannayuganda bannaffe, twabadde ne convention eyabadde Washington DC. Kyatukoze bulungi nti bannayuganda basobodde okujja ne twogeramu ku ngeri struggle yaffe gy'erina okutambula, naye okusingira ddala omulamwa gwabadde gwa kupushinga gavumenti ya Amerika okulekeraawo okuvujjirira gavumenti ya Museveni eyamusibira mu bbwa ate etaliiwo ku mateeka. Twabadde nga tulonkinga film yaffe documentary gye baakwata nga batandika emyaka egy'emabega, naye erimu bingi nnyo bye twayitamu mu kalulu ne bannayuganda bye bagenda maaso nga bayitamu olunaku lwaleero. Munajjukira nti Museveni ng'akozesa ssente z'omwomusolo akoze kyamaanyi okulimbalimba ensi n'okugirowoozesa nti Uganda kiri mulaala. Ayambala essuuti n'agenda eyo n'asasula abannamawulire oba aboogezi abamanyiddwa ne bamusiigira akazigo. So otuuka mu mawanga ago agavujirira Uganda gagalooza Uganda eri democratic, gagalooza bannayuganda beeyagala. Ekyo kibadde kitukakatako ogenda okukiyiwa, era nina essanyu obategeeza nti Museveni kati ali bukunya. Nina essanyu obategeeza nti Museveni takyasobola kulimba bantu, kuba bye twogerako tubadde nga tubyogerako kati twabibalaze ku documentary nga bya ddala, nga si bizannye wabula nga bya ddala. Ensonga lwaki tuli basanyufu nnyo documentary eyo yafulumiziddwa omukutu ogusinga okuba ogw'amaanyi mu nsi yonna gwe bayita National Geographic Channel. Egenda kubanga ebatuukako, yes bayinza okugigaana okuplayinga mu bibanda wano, naye sirowooza nti balina obusobozi obwo, kubanga egenda kuba ku internet, egenda kuba ku Disney, egenda kuba ku Netflix. Buli omu ku mmwe ajja kuba asobola okujja accessinga omwezi ogujja. Nyina n'essanyu bategeeza bassebo ne bannyabo nti tumaze ebbanga ddene nga tusaba ekkooti y'ensi yonna egule omusango ogw'obutemu, ogw'obukutulugunya, ogwa genocide n'emisango egikwatagana ku batemu ate nga be bali mu buyinza. Era nyina essanyu bategeeza nti International Criminal Court oba ekkooti y'ensi yonna ya receivinze omusango gwaffe, era wetwogerera Museveni ne mutabani we n'abo batemu banne bakozesa okutta bannayuganda bali mu kkooti ya nsi yonna. Evidence gyeri y'abantu 200,000, naye era ekkooti y'ensi yonna ekyayagala evidence endala. So olunaku lwaleero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident, era kozesa nnyo kamera yo. Bw'obakwatirako kozesa kamera yo, njagala evidence eyo bassebo ne bannyabo. Tugenda ba communicatingira ennamba kwe muteera evidence eyo. Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero ogenda maaso, in fact okutandika n'ejjo, in fact okutandika n'omwezi oguwedde, buli kyakola abaatuwa bujulizi, abaatuwa evidence. Kyetubasaba mutuyambe mu bifilming. Kyekisooka ekyokubiri temuba na kutya, buli kyakola abaatuwa evidence. Nakyogera ng'asaaga era nkiddamu, naye ku luno nga sisaaga n'akamu, nti olunaku lugenda kukya nga Museveni onaye bamukwatira bamukaba jeeke.
era mbasuubiza nti mu bulamu mu lifetime yammwe mugenda kulaba ku Museveni ne mutabani we n'abo be mulowooza nti bakitalo nnyo mugenda balabako mu kaguli k'ekkooti y'ensi yonna nga batebya ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda. So nyina essanyu bategeeza nti kati abo abatemu bali mu kkooti y'ensi yonna. Mpozi era weesibadde banka y'ensi yonna World Bank yasazaamu amabanja gonna kati Uganda gebadde esabye n'ag'omu maaso yasazaamu okuwola Uganda sente zonna. Tumaze ebbanga nga tukisaba era twakisanyukira naye ate ekitatusanyusa y'ensonga gye baawa. Ensonga kkooti y'ensi yonna gye yawa yatteeka lya bisiyaga wano mu Uganda. Lwaki tetwali basanyufu? Kubanga tumaze emyaka mingi, in fact si ffeka naye n'abaatusooka nga basaba ebbanka y'ensi yonna n'ebitongole by'ensi yonna birekeraawo okuvujjirira Museveni ng'akozesa ssente z'okutemula bannayuganda. Tuze tubagamba tetwagala mutuyambe tujja kweyamba, tetwagala mutununule tujja kwenunula, naye mulekeraawo okusasulira okuttibwa kwaffe. Yasini Kauma emmundu y'Abamerika yamukuba amasasi n'emutta. Essente Museveni z'akozesa okututta World Bank yezimuwa. Museveni azalaye eddembe ly'obuntu okumala emyaka gyonna ng'ensi yonna esirise nga ne World Bank esirise. Mujjukira mu 2009 Museveni yatemula abantu ku nsonga z'e Kayunga. International community yasirika busirisi. Naye bwe bayisa itteeka ly'ebisiyaga mu 2014 ensi ne ziryoka zeekyanga. Era Museveni n'atya n'akozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne balijjayo. Mu 2016 Museveni yatirimbula abantu b'e Kasese mu bikumi n'ebikumi. Abaana n'abakyala nga babambudde engoye nga babaweebudde babasibye obundoya ne babakuba amasasi. Winikiza ne bannaffe abeefudisa abalala n'abalwanizi b'eddembe ab'enjawulo baagenda mu kkooti y'ensi yonna ne Museveni tebaamuwanika. Mu 2020 mujjukira juzi Museveni yatirimbula abantu bikumi na bikumi ku street emisana ng'enseeraba nga kamera z'ensi yonna zimutunuddemu. Byali ku BBC, byali ku CNN, okujjako ka statement akatono akavumirira ebikolwa ebyo. Baagenda mu maaso nakuwa Museveni sente ng'atirimbudde abantu abajjeko eddembe lyabwe ery'okubeera obubeezi abalamu. Mu 2021 Museveni n'agenda n'abba obululu ng'ensi yonna eraba. Era mu kwogera kwabwe omukago gwa Bulaaya ne Foreign Department ya USA bagamba okulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya. Kyatujja enviiri ku mutwe ng'ate myezi mitono egiyiseewo nga baali bamuvujjirira sente nga IMF emuwadde sente ne World Bank emuwadde sente. Kati bayisiza etteeka ly'ebisiyaga ne balyoka balekerawo okuwa Museveni sente. Kyetwebuuza, mwagala tugamba nti wano Uganda eddembe ly'obuntu lyabali babisiyaga bokka? Mwagala tugamba tina abantu be batta mu 2009 Kayunga, abantu be basadde Kasese, abantu be basse mu 2021 bo tebalina ddembe lyabwe? Tetumanyi na kumanya oba numu abo mwalimu abamu ku abo bate baalimu. Tuze tugamba omukago gw'ensi yonna nti buli muntu, buli ddembe lya muntu ddembe. So bwe tubagamba mu respecting eddembe ly'obuntu ne mwekomoma ate ne muvaayo just ku basiyazi bokka, mubanga abagamba nti fe abalala abatali basiyazi tetulina ddembe lyaffe. Obwo bwennanfuusi era mu basebo aba World Bank wadde mwaggyeko Museveni wadde mwamuggyeko sente mwandibadde mwazimuggyako dda. Era mwe muwa ensonga eyo yokka y'abasiyazi mubanga abagamba nti bw'anaakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne bajjawo etteeka eryo ajja kubawa ddembe okugenda maaso n'okutta abantu. Mubanga abagamba ajja genda maaso n'okusaddaaka abantu n'okubba obululu. So wadde twaniriza natti zonna twagala natti ziyambe abannayuganda ku bizibu byabwe. Otherwise kijja kuleetera abannayuganda okulowooza mulina ki kye mukwese mu kintu ekyo, mulina ki kye mukweseemu.
mweberere muno nammwe. Njagala okwogera ku Museveni engeri gy'azayingira mu bibiina ebimuvuganya. Mwalaba Museveni bwe yawamba UPC ng'akozesa akena n'agitwala. Mwalaba Museveni Nobert Mao bwe yamuguza DP. Kakati Joli abalamu mwalabye Museveni bwe yayingidde mu FDC ngera akozesa sente za wa musolo. Naffe kennyini abadde agezaako tuyingiramu kubanga batwaka kagabo mwabalabye, bajimerwanga mwabalabye, n'abalala mujja balaba muteekewo maaso abiri. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo nti Museveni asobola okugula abakulembeze naye tasobola kugula bantu. Era njagala okuzaamu mwenna amaanyi nti Museveni abo baba asasudde batono era bagenda na ssente zaabwe era gwagula abantu abadde bamugoberera bwe bamuviirako. So mwe abakulembeze mubalabire ku bikolwa byabwe. Tudipendinga ku mwe abantu tuli people power nga tetunabeera NUP. Muli maanyi g'abantu. Ate Museveni tasobola kugula buli muntu. Agenda bawa sente meka zize amalagala mu ddwaliro. Agenda bawa sente meka ekibataka mulekerawo kiraba. So temugwamu maanyi basebo ne bannyabo. Of course n'abe ku mawulire ng'akoze ayina TVs ezayagala ennyo okukozesa okusigawo ekifaananyi nti naffe ba NUP tuli mu kulwanagana. Ebyo asobola obiteekayo naye tasobola kusiriwaza abantu kuba abantu balaba through all that. Oluvannyuma lwa byonna tutambulira ku maanyi g'abantu ate amaanyi g'abantu tebagagula n'omulundi n'ogumu. Finally basebo ne bannyabo njagadde olwaleero okulangirira nti oluvannyuma lw'okutalaga ensi yonna ebweru wa Uganda katuli Uganda tuli ku ground era njagala okulangirira nti tugenda kutandika tuwa oba okukyala mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga tusisinkana abantu baffe twogerako nabo ku radio tugula offices zaffe era nga twogerako ne bannayuganda. Tumanyi bulungi nti lwe twasembayo okusindika ttiimu zaffe okola emirimu gy'ekibiina Comrade Nyanzi baali bamusse abalala baabasiba organizing secretary waffe Dr. Kanabi ne ttiimu ye babakwatidde mu eyumbe ne babasiba naye tekigenda tumalamu maanyi era yona yona gye muli tujja kubanga tujja mu mateeka tetulinga mutabani wa Museveni atambula nga byakola tabikolera mu mateeka naye ng'akuumibwa poliisi n'amagye. Bye tukola tubikolera amateeka ate tetunabasaba kutukuuma. So ku Monday nga 28 tujja Mbarara okugula office yaffe ku Macan Street, then twogere ne bannayuganda b'Embarara ku Global High School ku Kisaawe. Tuesday nga 29 tugenda Fort Portal tujja kugula office yaffe eri ku Luhandika Street, then twogere n'abantu ku Whispers Gardens. Wednesday nga 3 tugenda Kasese tujja kugula office yaffe ku Alexander Street twogere n'abantu ku Bambucha Gardens. Bambucha. Ku Monday nga 4 tujja kubeera Mayuge tugule office yaffe ku Muyima Road, then twogereko n'abantu baffe era mu kifo kyekimu. Ku Lwokubiri tujja Busia nga 5, ku Lwokusatu nga 6 tujja Mbale, ku Lwokuna tujja Lira nga 7, then ku Lwokutaano nga 8 tuli Luweero, ku Lwokusatu nga 13 tuli Arua n'ebitundu ebirala. Program zijja kuba communicated, tujja ba communicatingira nga tuyita mu bakulembeze baffe abali mu bitundu ebyo. Finally abantu b'e Hoima okumala ebbanga ddene nga omwogezi waffe bw'akyogeddeko, Museveni ayagala bakyaya kulonda kuba amanyi okulonda tayinaamu mukono. Amanyi nti bwe bituuka ku by'okulonda tayinaawo chance, kati ayagala bibakyaya, ayagala mulekerawo okulonda kuba buli we mugenda okulonda mumuswaza buswaza. Tuzenga tubagamba temukoowa kubanga okulonda y'engeri y'amateeka
gye tusobola okwembarasinga Museveni, okumuexposinga, okumunafuya, eventually okumusuula.